Gravity Omuttujju yansabye ekintu kimu nangamba SMX nga wanyambako okutegeeza abantu kufa kwa maama wange olunaku olw'okutaano n'obabikira bambi nyambayo ekintu kimu kyokka oba neebalize oluvannyuma lw'okujja mu bungi ne bansobola okubeera nga baŋŋumya ne bamperekerako maama wange mu nnyumba ey'olubeerera. Nkwaniriza nnyo eno ku SMX Media nange Mr. SMX wano tubeera ne updates buli lunaku buli kiseera story wejjira we tugikolera esinga okubeera ekikulu nti stories zaffe tuzikonvertinga nzibeera nga ziwewuka ddatawo aleme kubeera nga agenda mungi. Kankusaba subscribing onyigende ku notification bell eyo tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Olunaku olw'eggulo stories nazikuleetedde mu bungi buli kimu nga ekyadde kigenda mu maaso e Fort Portal nakikuleetedde neera ng'olunaku olw'eggulo maama wa Gravity Omuttujju we bamutadde mu nnyumba ye ey'olubeerera maziga amangi mu nyiika ey'ekitalo wakati nga mikwano gya Gravity Omuttujju abayimbi ba TV presenter ba radio presenter ba producer actually ku guno omulundi nalabye producer nga beesitudde ne bagamba katugende sobola okubeererawo omuntu waffe Gravity Omuttujju mu kana akaseera ak'okusoomoozebwa. Nawulidde speech ya Dr. Jose Chameleone gye yawadde n'empulire ya Gravity Omuttujju gye yawadde ng'olabira ddala bambi enyiika y'amaanyi. On top of that Gravity Omuttujju yansaba ekintu kimu kweyongera kubeera nga neebaza abantu on his behalf abasobodde okubeera nga bagenda bambi okumubeerera kubanga abantu babadde bangi ba TikTok Jose Chakala namulabye CB badansa Wembulemo producer Bawa bangi nnyo ababaddeyo okubeera nga bambi bawerekerako Gravity Omuttujju okubeera nga asiibula maama we ku pate eyasembeddeyo ddala eya maama we. Nero olunaku olw'eggulo highlights zonna nazikuwadde nakati ndi mu kubeera nga ntuukiriza okusaba kwa Gravity Omuttujju kwe yakoze sobole okubeera nga mwebaliza abantu bonna abasobodde okubeera nga bamubeererawo abasobodde ogenda Fort Portal abasobola okusaasaanya amawulire n'abakoze buli kimu ky'osobola okubeera nga okola okulaba nga bambi okuzeka kwa maama wa Gravity Omuttujju kwagenze bulungi nnyo nnyini ddala. Wano ku SMX Media ngenda sigala nku updates gwe kyonna okola subscribing and notification bell ebisigadde